Omuyindi Mukeshi Shukran nga yenannyini kampuni ya Shumoko wekola amasepiti olunaku lwaleero akwatiddwa poliisi ya CPS mu Kampala n'oluvannyuma n'aweerezebwa mu kkooti e Makindye omusango gwabwe gye gugenda mu maaso n'okuwulirwa. Mukeshi abadde atunuza okutya bakira ku poliisi amasimu agakubira kumu ng'ayagala kufuna bamweyimirira okutuusa lwatwaliddwa mu maaso g'omulamuzi Flavia Nabakooza owa kkooti y'e Makindye awulira omusango guno. Omulamuzi alagidde aggyibweko paasipooti ye n'amulagira okusasula ensimbi obukadde 2 ezitali za buliwo okusobola okweyimirirwa. Omusango gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokusatu omwaka guno. Gye buvuddeko Katatumba yayimirira mu kkooti n'alumiriza Mukeshi okumupangira bamutte saako n'okwagala okutwala ebyobugagga bye omuli Hotel Diplomat e Muyenga, ekizimbe kya Katatumba Suits, ekizinga kya Bbanda n'ebirala. Natuwulira before nti omusajja agenda kutta nagamba nti banzita nakukoze eki nagamba nti bwala bwehina agenda kutta natransferring bizinesi zange mizimbi byange mu lunaku lumu byonna nabiteeka mu manya ge. Kavuma Habat ne Mutebi Sulaiman be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.